Okay, neyanza ge SPD Jennifer Flufiga ne Eric ga kuva mukono tubabuzaako mwasuze mutya mikwano gyaffe n'abalabi ba Sol TV. SPD wano wetuyimiridde nga bwe mulaba mu background yanke ly'essomero eryasookawo kufulumya omwana eyafuna first grade n'owokubiri n'okusatu baali bana musanvu. Singa otunulako eyo emabega okugeeti kuliko akagambo akagamba 7 primary Kasese primary school. Ly'essomero lya gavumenti eryasooka kufuna abaana 7 abaayitira mu first grade, naye ku luno era baazeemu ne bafuna abaana abalala baayitidde mu first grade, kubanga tuze tukiraba bulungi mu Kasese district amasomero ga gavumenti gabadde tigaperforminga bulungi, naye lwe baafunamu okuwabulwa n'okukwatibwa RDC yaze nga kwata abasomesa ba primary genda kusomero kusomesa n'abatwala mu komera abalala ne basibira ne mu buku prison, so bakyusizaamu bataddemu ku maanyi. Wetuugirire sawa zino amasomero ga gavumenti amangi nnyo agali mu nsozi agali mu urban towns bonna baayisize bulungi, tewali abaana baayitidde mu third grade, bonna bali mu first grade ne second grade, so kiba kiragira ddala abasomesa n'aba head teachers bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ekitaaliwo mu myaka egiyise, kubanga first grade ne second grade twali nga tuziraba mu masomero ga private, naye sawa zino wetuugirira n'amasomero aga gavumenti gafunyeeyo first grade. Naye katusooke tuwulire ku baana essanyu lye balina bano abaafunye first grade zino nga tuwayamu nabo. I feel relieved after hearing my updates of PLE and I got 8 aggregates. I asked them, I request them to concentrate on their studies and not focus on any other thing apart from studies, because P7 is a very serious class. I'm so happy that God made it for me and I got 5 aggregates. I'm so happy and I know this pleased my parents, my teachers, and I myself. I got these aggregates because I was so hardworking. We used to wake up for winters. Things were not easy. Yeah, I also advise those who are joining primary 7 to work hard as I did. Prayed. After prayer, I also had worked. I read books. I suffered. There was reading and praying. But I thank God because for what I've done it by the grace of God. SPD Jennifer Flufiga n'omulabi wa Sol TV bye twasobodde kufuna ku bano abaana, naye bo baagambye buli kintu kyonna baakikwasa Katonda, kubanga venizo nogenda mu prep nokwata ebitabo byo byonna nosoma, naye nga tukutte Katonda ku mukono gwo oba togenda yita. So bo bawabudde abo abaana bonna abagenda mu P7 omwaka guno basooke bateeke Katonda mu maaso, then basome ebitabo, buli kintu kigenda tambula bulungi, bayite bulungi. So yeyo embeera yabadde wano mu bitundu by'e Kasese, abaana basanyufu nnyo oluvannyuma lwa kufuna zino first grade ne second grade. SPD, over to you. Bali tuma butumi baana n'abaana balabi nga bali bright, olabira yabaddeko afaanana ebyana by'omusinga bali ku mikolo nga byali bifaana byo bitunda byo very healthy, very looking very intelligent and very sharp. Okay.